bantu bannaffe abakyala abo n'abaami bajja ne batuuka ku kitundu kyaffe gye tutamanya gye baava bandi awo be balonda okutukulembera ku kyalo oli nantukako mukwano gwange nanga mama Nakitto okimanyi waliwo omukisa guno oguze saagala okuyiteko n'empandisa abaana bange basatu amazima nali sirina sente newola bwewozi saabigamba na musajja talina kyamanyi newola emitwalo 10 mukwewola 10 nawandisa abaana basatu emitwalo 9 gye manja ebisigadde saagala kubalondola nti ate twakolakola ddalosi naye balituza mu bino ne mubiri balitugamba bakansala batukozesezza balitukozesa ye chance gye bafunye banonyezeeko obululu nze sina kansala yatuseeko wendi ku kitundu wenva nzize ng'omukulembeze gwe balonda abo gwe bamanyi gwe batambula naye ye yaŋŋambye nti mujje tugende mulabe ekiddako batugamba taamu nga tennatandika bana bali mu taamu yakusatu nti abaana tugenda bawerera be bawa basale ne be bawa half ne tukigumira ne tukkiriza ne tusalawo ne tubawa sente obufaananyi bwali bwa express nze abaana basatu nakozesa emitwalo 3 imagine ebebe nabena tuli mulosi sawa ntutuse ku office aga anyumba ennungi gye mulabe bali abulungi enkoko ziri kuli zidibye ku chipusi omukyala Melanie omukulu na Namagoya yatekako kiwivu mbu muzungu naye Namagoya akubye esimu omwami abadde mulungi nnyo alyo tuwandika n'atuwuliriza amanyi atuyisa abasiru atuyisa abagwagwa atuyisa abatumbaavu mbu batuwandike sente bazituwe wiiki ejja nkuba omulanga eri kansala wange Nakitto ng'ate oli muwala wange Nakibizi nenkuba omulanga eri meya City Alosi nenkuba omulanga eri buli mukulembeze na chairman Mato Board tata situkoje otuyambe tuli batuze ffe balonzibo mujje mutuyambe mu kino leero tetufa nga tebatuwadde sente kuba ne saawa eno bakyabba abantu era tuli wana abajo bawandisa bakyajja fe tuli mu bulumi abalala bajja bakyabba abantu muyambe eno company bajita Mukisa Foundation eri kutubba eri kumalawo abantu ate eri kwonona amanya gamwe mwe bakansala azimwena nti muli tukozesa abakyalo okujja okukolaki naye nga ate tetubalinaako buzibu singa tebazituwa ge mawulire ge tugenda okola olunaku lwa leero tugenda kuwamba oba okwonona buli ekiri munda naye ndirwedde okuba nti nvaayo n'emitwalo 9 ndi mukazi munaku tetuli mu byadeni tetuli mu byatumole tetuli mu byancha twagala le tuguminkiriza abaana babatutte ku masomero abaana bali bagoba naye nga kampuni namba eri kuwerera emitwalo 3 abantu 10 sente meka naye abantu abasuka mu 10 sente meka wadogama nti Nakibizi tetwakuwa bululu mukama waffe twakuwa singa tofuga wangu badeni ale mu nzibi naye tewabbako bululu twakuwa mbulungi nga tukwagala mukama waffe go wakulembera ekibina kino kimanyiko tuyamba oveeyo tuli bakazi banaku Mukisa Foundation City Aloso jimanyi kansala Mubaraka nawe kansala ni omukyalo wawano ngoyambuka mugenzi kulaba we yali asula we manyi omukyala kansala Filipo batata muveeyo mujje mutuyambe tuli batuze bamwe kansala Filipo nkulaba okola nnyo kola ne wano mutuyambe Mubaraka abana be watwala noyiwayo taxi nayo bajigoba mutuyambe tuli bubi meya Kigongo uma baba nanyini tuletera babbi leka kwebuzabuza mama nanyini tuletera babbi mbadenga kusanga buyuna ku Filipo twakulonda Nakibizi tobanga Paulo yatukulanga Filipo Musasizi mujja ne mutunonyako obululu bwaffe mwajjanga mufetafeta mujja mutufera mujje mutuyande mutujje batuwe sente nawe City Alosi byakoze bitya owa NRM fe obuvumu bwonna twamala kulaba nga tuyimiridde nammwe ne tugamba ate mmwe bakansalazi Mubaraka Filipo tubegayiridde muleko obufere n'enkwe gavumenti yaffe ya Museveni tujagala nnyo naye mwabafere mwe muvumaganya gavumenti yaffe tubakoye bannankwe mmwe kati tuli wano tubanje sente zaffe tebazituwa omukyala bwakitegedde nti no tutuuse wano director waawo gwe tuwulira mukyala Melanie agambe akutte essimu naawa ku abakozi abaliwo n'amugamba nti essimu giteeke mu loud speaker
nga bonna we bali obakuŋŋaanye n'atugamba nti these people they are very stupid. Tebalina mpisa, they don't have discipline. Bwe banaaba tebakuulinze sijja kukwata ssente kuzibawa. Bwe baba banjagalamu ekituufu balina okukuulinga balyoke banfunemu ekituufu. Kakati naffe tuli wano tugamba nti okufa n'obutanyagwa tetukyayagala bathari, twagala ssente zaffe ze twagala, tetuva ku ofiisi. Bannange era tukuba omulanga abakulu abali mu gavumenti, ba councillors, ba MPs, mututaase tuli bakazi banaku. Enfuna yaffe nze nawandiisa abaana 2. Tusaba batuyambeko kubanga ba councillors nabo baalimu benyinza ekibiina bakiyita Mukisa Foundation. Era ba councillors bemmanyi abakirimu kusaawa eno gwe siraba gwe nandirowoozezza nti yandibaddewo naye kitukoze bubi nnyo oba ali ku kisimanyi bamuyita kansala Mubaraka. Nateekayo n'omwami owange teyabimanya nako natambula ekyalo kiramani kunoonya ssente basobole okumpaza nsobole okuteekayo abaana bange manti basobole okusoma. Nze saasoma sirina we nakoma, njagala omwana wange asoma nnyamba obukadde bwange bubeere bulungi, naye kati nze ni wano mbonaabona bwerere abagala okunyamba bafere byebiki ebyo. Bana ensi yonna yajjula corruption, twagala ssente, twagala tunoonya kubeera bulungi naffe. Ssente obwange namala nakulimira neiba ne mugamba ogenda kulimira nyamba ompeereyo emitwalo emeka 3. Nali ninawe emitwalo gyange 3 emirala ngenda suubula bugoye bwange kuba nsuubula bugoye nenkwata emitwalo 6 nenkolaki nengenda nenjiwaayo nenkomawo nekuba olulibimbirwa neiba nendulima paka werwagwa naye nga ndulimidde mu nnaku kati obusente bwange obwo singa nakolamu kakapito kane nengenda nensuubula obugoye singa era ndi bulungi kubeera abaana bange nze mbeewerera. Banenze ndi mukazi nsika popcorn ku street ye Nakibizi. Popcorn ali mu sente meka ngula kilo 2 nenzikubirako ennaku 2. Ndi mukazi munaku nkuba popcorn era bampita anti Kiberenge kati banyambe bampe sente zange. Ndi mukazi munaku nkuba popcorn tambula mpita Katonda ndi munigi kutuvuma kutuyita basiru tetutegera tetufiirwangako tetukolangako loosi kati tuli bamalirivu olwaleero okulabika nti tukola buli kavuyo akasoboka batusasula sente zaffe. Nze manje emitwalo 12 abaana 4 ebirala mbibasonyiye naye sente nzaagala kuba ndaba nga bwendi mbadde manyi nti bagenda tuyamba naye bafere. Abaana boyino baba 5 oba 10 emitwalo 3 mutwe gwa mwana nga tutwala ssente tugenda ekinamamba ku primary school abakulu abo bonna bavaayo batumatizanga abaana bagenda okusoma. Bwetunira first term etandika ne batugamba ogumiikirizeeko system anti tubadde twakatandika kati katulinde second term eyo buli mwana buli muzadde n'omwana we agenda mutwala mu ssomero lyakola ki lyayagala nga tugumiikiriza. Second term ine etandise tetulabako bakulu we benyeenya. Second term ine twakayisomako weeks ezo 3 tetulabako bakulu we bavaayo. Batutambuza office webeerako wali ku main bagisengula ne bagijjawo ne bagiteeka awala tebatuula tebanywera mu kifo kimu n'akapande akalaga nti batuufu tewali yadde n'akamu. Tutuuse wano olw'obulumi bwe tuliko munnaffe be tubadde tuteeka ku nninga be twawaayo ng'abakulu balidde tukulembera okututuusa ku bano ne bagamba mujje tusituke babaddize ssente zammwe nga tuyita mu bakansalazi baffe. Mu wiiki 2 kati mwe abasoose okujja kati n'enkya abatali basobola okujja n'abajja mu wiiki ejja gye tulina okomawo wano. No kyeŋŋamba okubakolako mwenna abagambye mwagala refund wammwe wiiki 2 kati mwe abasoose abala basobola okujja nga atoli agambye wiiki emu omukulu namagoye agambye wiiki emu agambye wiiki seze 2 nga mujjemu abatalina bakuwandiikibwa mwe kati lisiti yammwe mugimpadde gye ngenda okuweereza bampeeka babakoleko kati ya wiiki emu ekitegeeza tukomawo wano ku Mande. Banyabo nzeko kati omulimu gwange mwena mwewandiisiza mwenya nze ngenda kukola lisiti eno juweereze wakama bange bambulire ekiddako ekirungi mwena amanamba gammwe mwegali
Wejo kinaba kyetaagisa okusinza feedback gye babampadde oba mobile money oba mukomawo ne musayininga gyonna feedback gye banampa kati nze ngenda biteeka mu computer mbasindikire email kyengenda okukola nja kukwatagana ne mwami Frank abatalina masimu mutaddeko amasimu mwenna mwena mutaddeko amasimu so tujja bakwera amasimu ngenda kukwatagana ne mwami Kaya ne mwami Frank ensonga eno tugisootinge Gweonenga chemba kakasa buli omu agenda sortingibwa. Bajje basayininge. Kale we mama esazeo. Chicho omanyi ku kitongole kya Mukisa Foundation? Amanya Musasizi Philip. Mukisa Foundation batutuukirira nga bayitidde mu bakulembeze abanjeru Central naye nga abanjeru Central eyabakwasa yali deputy mayor owanjeru municipality omukyala Sara Mawejji yabakwasa abanjeru Central division okuliko Mubaraka Onalebo Muhindo kati naye kwe kubayingiramu nga batutegeeza nti bayina abavujirizi abayamba ku baana bakateyamba abagala okusoma ubantukirira ne mbagamba newange gye bali kuba ekyatulondesa kubeera nga tuyambako tusakira abantu nendowooza nti bye batugamba bye bituufu naye kinneewuunyisizza okubeera nti batugamba abaana bagenda kutandika ttaamu eri mpaka ku ssaawa zino abaana abamu tebali ku masomero ne gye buli eno wabula batugamba mulindeemu tunaatera sitegeera kikigenda mu maaso wabula ffe abatuuze batuli bize baagala ssente zaabwe oba abaana baabwe okubeera ku masomero era tugenda okumaliriza nga abamu tebasiimye masomero ago ne batugamba amasomero gonna nga gali government aided tebagenda gakkiriza baagala nga gali private ate nga amasomero ago balina account numbers nga zisoma linnya lya somero si lya muntu so ye conditions ze bateekawo abamu ne bavaako naye nga already bataddeyo akasente kaabwe kuba batugamba nti okulijesalinga olina okuba n'emitwalo 3 abantu ne basolooza akasente kaabwe ne bakabakwasa mu bulungi so kati abantu bo bali kwagala sente zaabwe oluvannyuma lw'obutafuna programu eyo mu butuufu bwayo nga bwe yali mu kusooka. Abantu balinga bameka? Abantu bangi kuba baawandika Njeru municipality. Njeru municipality entegeeza Wakisi, Nyenga wamu n'Enjeru Central. Naye nga newange munnamwezi bajja bakwata abakulembeze be baayitiramu era nange mwe nali nze yakwata n'omuzindaalo ngambi nkowoola abantu bonna gye bali bajje mu kifo kye twali tuloonyezza ennamwezi twatula ku Godwin Junior School esangibwa mu Ntinda buli manja g'abasinga eyo gye erinnya lye bategeera gye twatuula ne twogera baalijesalinga ne balijesalinga ne tuvaawo ne batuyita ku Kinabi umeeya ne tutula eyo wa kansala Mubaraka ne twogera so tamu eweddeko tukutte n'eyokubiri tewali kye tulaba.